yes mwebali kyabalinzeeko ku katono ate tutandike osobola okuseyalingirako munno n'okumuyita tuze tutambula n'okusalawo topiki yaffe y'okusalawo manyi nti etukoze bulungi okusalawo tukoleddwa bulungi tulabye obujulizi obw'abantu nga beebaza Mukama olwa topiki y'okusalawo mujja kunsonyiwa comments sijja kuzisoma kubanga ate bwe nsoma comments eno mba sigenda kubeerayo mu Bayibuli weewaawo kale mbaniriza funa Bayibuli era ofune n'ekitabo weewaawo osobola okusalawo nga bwe osobola okusalawo nti kati ngenda kukola ekintu bwe kiti ngenda kuyingira obufumbo osobola okusalawo nti ngenda kutandika bizinesi bwe osobola okusalawo nti kati ngenda bweru wa ggwanga kukola osobola okusalawo nti kati nsazeewo sikyayagala kukozesebwa njagala kwekozesa osobola okusalawo naye ate okusalawo waliwo ogenda okusiŋŋaana nga bagenda kukubamu ebituli ogenda kusiŋŋaana obuzibu okusalawo kwosazeewo nga waliwo abagenda okukubamu ebituli waliwo abagenda okunyooma bagenda kunyooma okusalawo okwosazeewo okukola bagenda kunyooma endabikayo bagenda kunyooma sayiziyo bagenda kunyooma ebitabo byo bagenda kunyooma gy'ova okusalawo Dawudi bw'akya ku makya n'asalawo naye ate okusalawo kwe tulaba nga waliwo abaakutunula muyoga nedda ono okusalawo kwasazeewo si yasala okusalawo nga batunuulira ekikula kye weewaawo ne batunuulira n'ani asazeewo katulabe olunyiriri olwa 21 awo Isirayiri n'Abafirisuuti ne basimba ennyiriri ejje nga lyolekanye n'ejje olwa 22 Dawudi n'aleka omugugu gwe mu mukono gw'omukuumi w'emigugu n'adduka mbiro eri ejje n'ajja n'alamusa baganda be awo tuze tulabawo Dawudi yaleka byalina naga nti aha gyendaga nsuubirayo obuwanguzi era n'ekitiibwa n'obugagga naga nti kati bino byennina tebisobola kumpa bugagga yadde ekitiibwa yadde obuwanguzi kambireke ate ngende nfuna obuwanguzi ekitiibwa n'obugagga tuze tukiraba nti waliwo ebintu bye tukaalinze oyo bye tusitudde okusalawo osazeewo naye waliwo byolemye okuta walokoka naye ate waliwo byokyakutte obiwambatidde oganye okubita kyokka nga ye yakuyita yagamba nti mujje gye ndi
mwenna abakooye era abazitoowereddwa nange n'abawummuza. Matayo kitabo kiri mu Bayibuli essuula ey'ekumi mu lunyiriri olw'abiri mu munaana. Yes, 28. Yesu agamba nti mujje gye ndi mwenna abakooye era abazitoowereddwa nange n'abawummuza. Naye abantu abamu bajja eri Yesu nga tebakooye, era nga n'emigugu gyabwe bakyagirina. Bajja eri abatikkula, alina okubatikkula, naye amazima gali nti emigugu baagaana okugimuwa. Okukoowa bajja tebakooye, kyokka n'emigugu gyabwe ne bajja nagyo ate ne bagaana n'okugiwa omutikkuzi. Yayita abakooye n'abazitoowereddwa ye abatikkule. Naye abamu bwe bajja eri Yesu emigugu baagaana okugimuwa. Abamu bajja tebakooye. Babiri Mukama akuwomesa. Facebook tuli kiriya oba netiwaka ebasumbuwa. Kyova olaba nti waliwo ebintu ebikolebwa mu kkanisa n'ogaa nti ye kino nakyo kiri mu kkanisa. Lwaki? Oli yajja takooye, n'omugugu weyajja nagwo yagaana okuguwa omutikkuzi. Weewaawo ebyo byona ebikolebwa mu makanisa bantu kujja nga tebakooye. Ebitasaana ebikolebwa mu makanisa ffe abantu okujja nga tetukooye, nga n'ebyali bituzitooweredde mu nsi era tuzze nabyo tugaanye okubiwa omutikkuzi okubitutikkula. Tuli mu bulokole era tutambula nabyo. Kyokka gye wajja osuubirayo bingi. Abamu ne tunenya ne Katonda ne tumunenya. Nze Mukama tawulira ssaala zange, Mukama oba takyakola, Mukama oba kwegamba n'olabanga Katonda ye musobya naye nga gwe kennyini gwe musobya. Bwe yayita abakooye abazisobereddwa gwe wajja tokooye. Waliwo by'owambatidde ebimulemesezza okukola mu bulamu. Mwenna abaali bavuze ku mmotoka oba abaali babaddeko n'emmotoka, emmotoka bw'ogenda ogikola saaviisi, katugeze okukyusa oyiro, ate omukadde toyongerako bwongezi mupya. Oyiro omukadde omugyamu n'olyoka oteekamu omupya. Eyo ye saaviisi. Ojjamu ebikadde n'oteekamu ebipya. Ojjamu ebikadde n'oteekamu ebipya. Bwe tujja mu nnyumba ya Katonda okukolebwa saaviisi, ebikadde bivaawo. Ne tufuuka bajja. Kyova olaba nti bwe twalokoka twaweebwa ekika ekitukuvu. Ebyedda byonna nga biweddewo. Ebyedda byonna nga biweddewo. N'oweebwa ekika ekitukuvu. N'ofuuka mwana wa Katonda. Petero ekisooka 2:9. Naye abooluganda tukyasitudde ebintu ebimu tugaanye okubita.
bwe tumala tunenya Katonda anaateekawa by'osaba kuwe nga waliwo by'okyakaaliza waliwo by'okyasubira. Okyatambulira mu birowoozo by'omubiri mu negativity kyokka oyagala ne Katonda akukolere, oyagala Katonda ayogere naawe, oyagala Katonda. Omwoyo Omutukuvu talina bw'agenda kukola mu bulamu kwogera naawe ng'otambulira mu negativity. Tosobola kulungamizibwa mubiri nolowooza nti Omwoyo Omutukuvu anaakola mu omuntu yenna eyalokoka oteekeddwa kulungamizibwa Mwoyo Omutukuvu. Bayibuli etugambye mu lunyiriri mu Samwiri ekisooka essula ye-17, Samwiri ekisooka essula ye-17 olunyiriri okuva ku lwa 22, Dawudi n'aleka omugugu gwe mu mikono gy'omukuumi w'omigugu. Lwaki? Agenda kulwana lutalo, asuubirayo ekitiibwa, obugagga. Naye ffe tugaanye okuleka bw'oba osazeewo nti ndobose emigugu giwummuze koowo ogambe nti nkoolye kandukuke. Bw'oba osazeewo kutandika kintu nti ngenda kuyingira obufumbo, osazeewo nnyingira obufumbo. Okuyomba kuleke eyo, okukuba abakazi kuleke eyo, olugambo lwa bamaama bo luleke eyo lwabasenga abo mukazi gwe, omugugu guleke eyo. Osazeewo okufumbirwa. Bane munansonyiwa sisoma comments mba sijja kutambulira wamu. Osazeewo okufumbirwa naye ate obwenzi omanye okubuleka. Osazeewo okulokoka, osazeewo okutambula ne Mukama waffe Yesu Kristo. Olinga Yuda mu nsawo ate okwatamu. Baana bangi abasazeewo okuweereza enjiri, okubuulira enjiri ku mikutu gino. Nalabako ennaku ezo vidiyo nga Musumba Bugingo ayogera nti abaana bangi abaweereza kati ku mikutu gino, naye nga mu kuweereza ate bakozesezza ng'omukisa okunyaga abaana bannaabwe oba okunyaga abantu. Basaba ne ssente ze batandisabye. N'oyita ku mwana wa Katonda ali mu kuweereza ku mukutu nga gino, n'asaba ekimu eky'ekkumi, n'asaba ekiweebwayo, n'asaba ekibereberye, n'asaba ensigo. Wasalawo kuweereza, weereza. Bw'oba olina kye weetaaga, weetaaga kamera, yogera n'abantu mu bulungi bakuyambeko kamera, bakuyambeko ekintu kye weetaaga, naye tomala gatandika kusaba bantu bw'oti. Abalala beefudde ba bulooka b'amataka. Wasalawo kuweereza Katonda, weereza. Muleme kufuula mukisa gwakubirako bantu, gwakusabira. Tokikozesa kunyaga bantu. Gira emikutu gye tuliko tokikozesa ate kukyaya abantu Kristo. Tuli musana oguteekeddwa okwakira abalala. Dawudi n'agamba omugugu guno gusigale mu mikono gy'omukuumi w'emigugu. Baako omugugu gw'oleka bwe bw'osazeewo. Baana bangi abamu ku bo nga basalawo okuva e Uganda okugenda mu nsi endala. Naye empaka ne zibeera empaka
n'ayingira n'obusungu mu nsi endala. Yoze babusungu, omuliro teguzikiza muliro. Yoze babusungu, naawe olese busungu obutagambwako. Era ffe tuli Baganda, era ffe tuli Banyankole, era ffe tuli Banyarwanda. Ebyo bikola wammwe. N'osaba ekifo ewammwe ku mulimu ewammwe oba luusi mwe musaba, naye ffe abamu batutunuulira nkola gy'okolamu emirimu. Ne bakubuuza olinayo muganda wo, n'obagamba yeesi, n'ofuna mukwano gaawo n'omunyigawo. N'ogamba naye nkola bwuti ne bwuti. N'alyoka n'ajja n'eggume, n'ajja n'amalala obutagambwako, n'ajja n'okuvuma, n'ajja n'okuvoola, byonna azze nabyo. Bali bagenda okutuma omuntu oyo nga bakulabiddeko. Era kyonna kyagenda okukola ki? Batunuulira ggwe. Naye n'omweta n'afuuka kayijja mu ngatto ku mulimu. N'olabona ekino kikola obwekirebe. Ebyo mubirekengayo. Bw'oba osazeewo okujja ku mulimu nga ozze mu nsi ndala, yinde bw'oba Uganda, omulimu si gugwo, yinde bw'oguba gugwo. Otandise bizinensi, baako omugugu gw'oleka. Okuvuma kuleke, okuvuula kuleke. Abakozi ne mubayisa ng'embwa. Osazeewo okufuna awusigaala ow'e Uganda. Lwaki otuuka okumumalako emirembe? Muganda munno oba oluusi Munnayuganda munno nawakubadde si Muganda oba si Munyankole munno, si Mukiga munno, naye Munnayuganda munno. Naye naawe n'omusosola essowaani gy'aliramu yeyiye, aliira eri mu kiyungu, talira ku dayiningi. Osazeewo okuleeta mukozi, naye ate gwe tokyusizza mpisa zo, omugugu togulese. Mubeeko ne byemuleka. Bino bikugamba mbyegamba. Bw'oba osazeewo omukazi gwe kufumbirwa, emikugu ebirala gireke eyo. Otherwise obufumbo bugenda kulema. Bw'oba osazeewo kulinnyanya kujja ku mawanga kukola, emikugu ebirala gireke eyo. Otherwise kukola kugenda kulema. Empaka zojja nazo nabo bampaka. Obufumbo buyingidde, oli mukazi wa mpaka, naye ebbaawo naye wa mpaka. Okitegeera? Otandiseemu omulimu, oli wa mpaka, ne kasoma ajja kuba wa mpaka. Kyonna ky'otandikawo, kyonna ky'osazeewo nti kankikole, baako omugugu gw'oleka. Dawudi n'agamba nti omugugu gusigale mu mikono gy'omukuumi w'emigugu. Gy'alaga alina by'asuubira, yalina by'ayagalayo. Kristo Mukama akuwomukisa. Ndikiriya netiwaka etera okubatawaanya. Wajja gy'ozze osuubirayo bugagga oba seeto kapito. Wajja gy'ozze ozze kunondayo bulamu bulungi, kubanga gye wava tegwaliyo. Naye ate olina omugugu gw'ajja okaaliza ogenda okulemesa ebyo. Dawudi yali talina bw'alwana na Mufirisuuti ng'alina akagugu kasitudde. Yali talina bw'alwanirira bugagga ng'alina omugugu gw'asitudde. Weewaawo. Agambye Ndikiriya Mukama akuwomukisa. Tukomye ku
olwakumeka olwabiri mu ebbiri Dawudi n'aleka omugugu gwe mu mukono gw'omukuumi w'emigugu n'adduka mu mbiro. Waliwo ebintu ebimu nga bituleeteramu okusooba. Omugugu yali talina bw'ajja kudduka mbiro. Naye ku mulimu w'oli naye wandibadde bagamba nti bakwate bulungi kubanga naawe bakutte bulungi. Tolina bw'obakwata bulungi bo bennyini bampaka, bo bennyini bavuma, bo bennyini bayombi, naawe omugugu gwe wajja nagwo mulimu okuyomba, mulimu empaka, mulimu eggume. Kati nga ne bwe wandibadde omalawo emyaka 5 nga togenda gimalawo, ne bwe wandibadde oyongezebwa omusaala nga togenda gwongezebwa. Abantu abamu yandibadde afumbirwa mu kiseera ekituufu, naye omugugu gwe yajja nagwo, omugugu gwali nagwo gumulemesa okufumbirwa mu kiseera ekituufu ng'agenda kufumbirwa wa myaka 7. Omugugu gwalina mulimu okusabiriza. Buli amukwana mpaayo kano mpaka mukyalina mukyali mu kootiship. Omusajja naga nti ono bwemuba gwe munjagaliza nedda, ono bwemuba gwe mumpa nedda. Okitegere olina oyagala kuwasa naye kubali kulinga ebbuba. Ewaabwe gy'ogenda okujja omuwala oyagala nakuteekayo security. Kati bw'anaayingira mu maka kigenda kubeera kiti. Kigenda kubeera kitya? Kirabo Mukama akuwomesa. Omugugu bwe yamala okuteeka mikono gy'ono akuuma emigugu n'alyoka adduka. Ebintu ebyo tusitudde bye tukaalinze bitulemye okugenda mu maaso bikendezezza ku bwangu bwe twandibadde nabwo. Obugagga bwandibadde otuukiramu mu myaka 5 oba bwe twandibadde tutuukiramu nze naawe nga tujja kufuna mu myaka 20 mu maaso. Lwaki? Waliwo bye tugaanye okuleka. Ansa zaffe Katonda ze yandibadde addamu mu mwaka gumu nga kigenda mwetaagisa okuziba okuziddamu emyaka nga 10 mu maaso. Lwaki? Waliwo bye tukaalinze bye tusitudde bye tugaanye okuleka. Abaana ba Isirayiri abaali balina okumala ennaku 40 ne bamala emyaka 4 mu ddungu. Lwaki? Waliwo bye bakaalinze bye basitudde. Empaka, okwemulugunya, okuyomba, ebintu ebyo. Emigugu twetunulemu ffenna, mugugu ki gwe gw'olina era mulimu biki? Bw'onooba ositudde mugugu gwange birowoozo bya mubiri, negativity, mwemuli obujja, mwemuli obutangaliza, tugenda kuba na butangaliza Katonda akwagaliza. Nedda, mwemuli obukyayi, omugugu gwa negativity mulimu bingi. Ebitasoboka byonna bibeera omwo, ebitayinzika byonna bibeera omwo. Olaba ebitaasoboke, olaba ebitayinzika, olaba olwabiri mu 3 awo bwe yali anyumya nabo, kubanga olwabiri mu 2 batugambye n'aleka omugugu gwe mu mukono gw'omukuumi w'emigugu n'adduka mbiro eri ejje, n'ajja n'alamusa baganda be
amaze okukola ku 23 awo bwe yali ng'akyalina nabo laba ne wayambuka oyo omuzira omufirisuuti ow'eggazi erinnya lye Goliyaasi ng'ava mu nnyiriri z'Abafirisuuti n'ayogera ebigambo ebyo bwe byali. Oba oyagala okubiraba ebigambo ebyo ojja kuddayo wali ennyiriri olw'19 20 awo biwatyo weewaawo. Kale ebigambo ebyo bwe byali nkomyewo. Dawudi n'abiwulira. Dawudi bwe yabiwulira olw'24 awo abasajja bonna aba Isirayiri bwe baalaba omusajja ne baddamu, bwe baalaba omusajja ne badduka ne batya nnyo. Abasajja aba Isirayiri bwe baalaba omusajja oyo ne badduka ne batya nnyo. N'amala Mukama kuba omukisa. Bwe baalaba omusajja ono ng'azze okulwana Mufirisuuti badduka ne batya nnyo abasajja ba Isirayiri. Naye kino kikulaga nti bo mu kujja okulwana mu mugugu gwabwe bwe baali balina mwalimu okutya. Bwe bajja okulwana omugugu tebaakulekaayo, bajja nabo. Waliwo ebintu bye tulina mu migugu gyaffe, mu mugugu bye tugaanye okugamba nti mugugu gwe gummula wali tuguwummuzizza. Bo bajja nakutya. Baddusi basajja kyokka ono bulenzi olw'24 awo abasajja ba Isirayiri bwe baalaba omusajja ne badduka ne batya nnyo. Olw'25 abasajja ba Isirayiri ne boogera nti mulabye omusajja oyo ayambuse. Babuuza kibuuzo balowooza nti bakabe bamulabye. Mazima okusoomooza Isirayiri kyavudde ayambuka. Awo lunaatuuka omuntu anaamutta, kabaka anaamugaggawaza n'obugagga bungi, era anaamuwa ne muwala we, era anaafuula ennyumba ya kitaawe okuba ey'eddembe mu Isirayiri. Wulira, abasajja abadduka bamanyi bulungi nnyo Dawudi byagenda okuweebwa. Agenda okutta omusajja Omufirisuuti byagenda okuweebwa babimanyi bulungi nnyo. Bakola ki? Bamanyi bulungi nnyo agenda okutta Omufirisuuti byagenda okuweebwa. Naye ki ekibalemesezza obutabifuna? Ki ekibalemesezza obutabifuna? Waliwo omugugu gwe basitudde. Kati omugugu ogwo gulimu okutya, gulimu okwenyooma. Okiwulya bulungi? N'ebirala bingi gwe teekawo byonna kyolaba mu mugugu ogwo. Kubanga obugagga bangi ffenna tujja nga butunoonya. Ffenna tujja nga butunoonya. Mu nnyumba ezimu mwe mukola mulimu abaasookamu ne batamalaamu yadde wiiki oba omwezi, gumazeemu emyaka gyeki. Ebifemu bye tulimu, nze mbadde wano mu kampuni mweri emyaka kati 4 n'emyezi egiseemu, naye ndabye ku baana nga twatandika nabo n'amalawo wiiki n'alemwa n'akulekawo, nga talemeddwa nti musaala oba kukola nnyo, wabula nga mpisa ze
abazze nga bagenda beegabyeko bangi ne mu kampani ezimu zemmanyiiko nga waliwo be walaba nga nakati okyabalabamu nga waliwo ne be baaleeta mu wiiki emu ne bagenda si bwa ssente ajja ssente azimanyi niyo olw'empisa ng'omugugu gwasitudde mulimu ebyo byonna mpaka kulwana kuyomba gume malala kwegulumiza byonna nga biri omwo omugugu ogwo oli nayingira kiyumba ky'omuwalabu n'abanga eyadde okulwanagana ne bannyinimu yesi balina empisa ezitali nnungi naye waliwo okugambye ekiyumba ng'oli yakimalamu omwezi ogwo nga waliwo amaze emyaka egi nze bwe natandika okukola bwenkolera nali njagala kusiibula mu wiiki naye senga saali mulokole kubanga kristo yennyini atugamba mu yokaana enjiri essuula ye-15 olunyiriri olwokutaano yokaana enjiri essuula ye-15 olunyiriri olwokutaano nti bwe mubeera mu nze nga nange ndimu mubala ebibala bingi naye bwe mutabeera mu nze nga nange siri mu mmwe temulina kye muyinza kukola n'eki osobola okuba nga olina buwanyiigira nga toyinza kumusonyiwa osobola okuba nga olina obusungu osobola okuba nga olina tugamba tetuli perfect naye oba oli ali mu ggwe ye kontrol y'obulamu bwe kyeki kye nagambye nga tofugibwa mubiri wabula nga ofugibwa mu mwoyo ng'oluŋŋamizibwa mu mwoyo nti ne bwewandiriwandidde agamba nedda kakkana ne bwewandiri ekyangidde agamba kakkana akulinnyako n'akulinnyako n'agenda atalinnyibwako n'ajja n'amala wiiki edi n'agenda akuvuma n'akuvuma n'amaliriza n'agenda oyo gwe batuvuma n'ajja wiiki egi ne bamuvuma naye n'ayemukula n'agenda enjawulo eriwo ey'omuntu atambulira mu birowoozo by'omubiri n'oyo alungamizibwa omwoyo omutukuvu oba weewaawo baana bangi abamu ku bo nga besse abamu ne beegezaamu n'okwetta lwaki tebalina bwe baddukira kutwala migugu gyabwe tebalina bwe babuulira bizibu byabwe naye bw'oga mukama ensonga eno ngikwasiza ng'owummula anaalwana alaba amaziga go abaana ba Isirayiri baali bakola mu buddu mu Misiri nga bakola naye ng'enkozesebwa gye bakozesebwa nga bakaba amaziga n'agamba amaziga gatuuse gyendi n'alyoka atuma Musa osobola okuba ng'embeera gy'okoleramu waliwo atasobola kugiraba era nga tuyinza na kuginnyonnyola muntu kugitegeera naye ng'ate ye Katonda akulaba era ng'ayina enkola yonna gy'asobola okukola okutema ekkubo okukulokola mu mbeera eno kubanga ye tazibidwa kkubo ye agamba nti ndi Alpha era Omega naliwo wendi era ndibaawo nagamba nti nze muyinza w'ebintu byonna okubikkulirwa essuula esooka olunyiriri olw'okumeka olw'omunaana ye muyinza w'ebintu byonna
kati fe abaana b'abantu tusobola okulema naye yetalimwa. Weewaawo bano bamanyi nti agenda okutta omusajja agenda kugaggawala. Niye ani agenda okutta omusajja? Agenda okumutta y'oyo alese omugugu, kubanga omugugu gwandibadde gumulemesa yaguleseeyo. Oyo agenda okufuna kapito okumujja mu nnyumba ey'omwami y'oyo yalekayo omugugu. Oyo agenda okujjako kale kana nti obugagga bwo ebyo gy'oli ye gwe yalekayo omugugu. Simanyi bye waleka mu mugugu gwo bye walina. Buli muntu alina bye yalina mu mugugu gwo. Abalala bajja omugugu azze nagwo mwe muli obwezi nadda mukama we nadda mu kwegadanga naye. Tosobola kujjawo obugagga awo, ojjawo kufa. Abalala bayingira amawanga n'omugugu gwabwe mwe muli n'obwezi. Ekigendererwa yakivaako dda ekyamuleeta. Yasalawo okujja ng'alina ekigendererwa naye olw'okuba nti yajja akaalinze omugugu, yajja asudde omugugu. Engoye z'essekere yazegyamu kati ali ku street yeetunda. Ngambira muno nti kitalo ffenna tulowoozeemu, naawe lowoozaamu. Kigendererwa ki ekyakuleeta mu nsi mw'oli? Era lowooza era weddemu. Network is not good. Sorry dear. TikTok network si nnungi. I mean Facebook. Nakasumba kitalo. Ffenna twajja ku kyeyo niyo olw'okuba nti olina kye waleetera mu mugugu, omugugu wagaana okulekayo, olina kye waleeteramu kikulemesezza okugenda mu maaso, kikulemesezza okutuukiriza ebigendererwa byo. Olw'abiri-mu-omukaaga awo Dawudi n'ayogera n'abasajja abaali bayimiridde okumuliraana nti omuntu anaakolwa atya anatta Omufirisuuti ono n'ajja ekivume ku Isirayiri? Kibuuzo. Anaakolwa atya? Kubanga Omufirisuuti ono atali mukomole y'ani asoomooza eggye lya Katonda omulamu? Osobola okubeera mu kifo noga nti naye bano bantu nga nze Katonda yabatonda. Katonda yennyini yayogera mu Yeremiya essuula eya 3:27 nti ndi Katonda waabo bonna abalina omubiri. Waliwo ekigambo ekinnema. Ndola Mukama akuwa omukisa. Munsonyiwe bannange, sisoma comments mba zimbuzabuza. Ne Mukama bawa omukisa bakungulizeeko. Weewaawo abaliwo balina omubiri, naawe olina omubiri.
bassa bagenda mu kaabuyonjo bye bakolesa naawe obikozesa jasi oba olyawo bawukana kkala waliwo omuntu nga naawe okulamuloga nti naye nedda Katonda ali munze wano nteeka okukolerawo era nteeka okugyawo kapito wange oba obugagga bwange wano nteeka okugyawo eddembe lyange oba essuubi lyange wano nteeka okugyawo kyenanona ono kyayogerako ono kyayogerako abuuza ebibuuzo omufunyisimu nti ono atali mukomole yaani asoomooza ejje lya Katonda omulamu nyina Katonda munze mbeera ki esobola okunsoomooza okunsuuza pulaani zange okuzikiriza ebirooto byange okunnemesa mbeera ki ddala nedda nteeka okuwangula naye ebyo byonna obyogera ng'omaze okulekayo omugu Dawudi obuvumu bw'alina n'okusalawo ku kwe yakola nti ngenze kulwana byonna birina okutuukirira olw'ensonga omugugu yagulekayo okwandibadde kumulemesa yagulekayo talina kimusumbuwa ne bwagamba kudduka ne bwagamba okukosa okudduka yadduse dda talina kimulemesa nabwerityo eggulu ligenda kutulema abamu nkugamba lwaki ngamba nti ligenda kutulema nze naawe twetegereze akugamba nze ekkubo amazima n'obulamu mu Yokaana 14 enjiri olunyiri lwa 6 teri ajja eri kitangi nga tayise mu nze kyokka batugamba nti ye ekkubo funda terigenda kuyitamu bangi mu yolelero kati sogenda kujja nagasawusawo go wenna okwataganye bino wagaana okubireka bino wagaana okubireka bino ngo naawe oyitaawo nedda kama yebazibwa tuteekeddwa okuleka ng'okusalawo kwaffe kumaze okusalibwawo nti kati tukole kino waliwo byolina okuleka bwe kasita osalawo noga nti kati bufumbo kuyomba lugambo bwenzi malala byonna leka byonna leka byonna leka byonna kola leka oba oli mu mbejja ewammwe bikola wammwe tebijja kukola mu maka g'oli ebyo bumbejjawo oba oli mugagga ku kitundu tebijja kukola mu makaago omukazi oteekeddwa omuwa ekitiibwa oba oli mugagga ku kyalo bakuyita mannya ki tebijja kukugwa omukazi tebimukwatako ebitiibwa byo tebirina bikwataganira na mukazi wo byewasoma gwe mukazi gwe byewasoma tebirina bikwataganira na bufumbo na bbaawo tebirina yadde akatono naaka sente zolina tezirina tebirina bikwataganira na bufumbo ku sente zolina tebirina ebitiibwa byolina tebirina bikwataganira na mwami wo na bba na mukyala wo tebirina oba oli munyankole oba oli mugambe oba oli musoga musimanyi oba mu bwakyabazimba oba ovaawa eno tebijja kukolayo ebweru byonna biteeke mu ngugu obireke Uganda byonna biteeke mu ngugu obireke mu maka g'ewammwe oyingire obufumbo obireke Uganda mukazi wako yingira ensi ez'ebweru okole
Sorry. All right. Olw'okumeka olwa 27 abantu ne bamuddamu bwe bati nga boogera nti bw'atyo bw'anaakolwa omuntu anaamutta bamukakasa. Abantu abamu tusazeewo naye tetwebuuza na kwebuuza. Tusazeewo ne kwebuuzeeko. Ennyumba gyengenda okukolamu nfuna ssente mmeka? Tomala gayingira buyingizi bwotyo. Nfuna ssente mmeka? Bw'ogamba n'abirabira eyo, onoobirabira eyo olwo bannange olaba yali alwana ng'alwanirira nsi ye ate ng'alwana na kuwa Katonda naye ayagala amanyi lwaki alwana. Afuna mmeka? Abalala n'ebyomusala baalivaako kasaaba ng'ali enkobo ng'asula bulungi ng'akozesa ne wifi. Bye biri bye twalaba omukazi ono yasibira mbawe muwogo yatuma sifa n'alyoka amulangira mukale wali onsuza mu kayumba n'omukazi omulala daba ndi mukalina wafuliisanga muwogo n'ebijanjaalo kati ndya nkoko ali wa muwalamu. Kika namba muno kitalo ekyakyakutwala okuwulira ssente mmeka? Ebyo byonna obimanyi. Olwabiri mu 8 Eriyaabo muganda omukulu n'awulira bwe yayogera n'abasajja, obusungu ne bumukwata Eriyaabo. Obusungu ne bumukwata Eriyaabo. Eri Dawudi n'ayogera nti oserengetedde ki? Nakugambye abantu basobola okukunyiigira. Ojjukira wali nga tutandika, abantu basobola okunyiigira okusalawo okwo. Naawe ogwo kennyini Godwin Mukama gw'omukisa, naawe ogwo kennyini ne bakunyiigira. Kati ono omukulu we bw'awulira nga omusajja abuuza ebibuuzo, kale yali bulenzi ebiseera ebyo, abuuza ebibuuzo, tayagala kugenda kumala gakwana, tayagala kugenda kumala gakola mu bawalabu, tayagala kugenda kumala gakola mulimu mu nsi gy'ali. Ayagala amanye omusaala afuna mmeka. Ye bamutwala wa watuufu. Kati ono ayagala amanye omusajja gw'agenda okulwanagana naye afuna mmeka. Kati muganda we wawulira nga bimugudde matulaga nti ono omulenzi yanyiigawo awo, yanyiigawo. N'ayogera nti oserengetedde ki? Obulenzi bwe kalenzi bwe. Byayogera nga awulira bimukwasa busungu. Lwaki? Basajja balamba ba Isirayiri badduse era be boogera n'agenda okutta omusajja oli byagenda okufuna. Basajja si musajja wabula basajja be badduse boogera agenda okutta omusajja oli by'anaafuna. Kati ate ono obulenzi akyabuuza akakase, abuuza akakase bufuna mmeka, afuna mmeka. Ne biva mu kutu kwa muganda n'agala naye wadde yakalenzika. Yanyiigawo na bunyiizi. Oserengetedde ki ggwe? Tasaana yadde awulira nga tasaana yadde okwogera mu bantu. Yanyiigawo
byamunyiza usanga n'okusaba abadde kijasi naye wano wanyuma nnyo nyinda oserengetedde ki abasajja be badduka bamanyi n'agenda okutta omuntu ono agenda kuweebwa mmeka bo tebasobodde yadde okulwana kati ate akaleeza obulenzi kali mu nsonda kabuuza abantu kababuuza ssebu kabakazakaza agenda kukolwa atya ono omusajja atalina mukomole okusoomooza katonda omulamu akakola atya oserengetedde kiggwe kalenzi ggwe amugamba nti n'endiga ezo entono wazirekera ani ku ttale abantu abamu wakola okusalawo nibo balowooza nti wali olina kubeera mu mbeera eyo tolina kukyuka era bakulaba nga atasobola bangi abamu ku mmwe nga bwe mwagambako nti mugenda kulinnya ennyonyi waliwo okukujevunawo waliwo okukubamu ebitulu waliwo okukujerera ne banaye n'ennyonyi nazo zaalaba ennaku mbu naawe ogenda kulinnya ennyonyi awakitegeera waliwo n'ebigambo ebimu bye bakozesa mbu n'ennyonyi naye erinnya ennyonyi weewaawo kale abooluganda osobola okuba nga osazeewo naye suubira okusanga abagenda okunafuya okusalawo naawe kenyini okunyooma nga mu kusalawo okwo tebasuubira nti gwosazeewo ekyo era nga tebakkiriza nti gwosobola okusalawo ekyo balaba nga muntu mulala yandibadde asalawo okusalawo kwosazeewo balaba nga mulala nnyo yandibadde asalawo okusalawo kyokka n'oyo gwe bandibadde basuubira nti yandibadde akola okusalawo ate nga tasobola kubeera waabo gwewosazeewo kubeera kubanga obwedda abasajja ba Isirayiri bo badduka niye ono obulenzi yasazeewo kati nga nawe bobeera kuga nti naye bannange si abasajja balemwe ate akalenzi kajje tekisoboka niye tusalawo nga munda muffe mulimu Katonda ow'amaanyi newakubadde sayizi oba batunuulira kusomako gye wazaalibwa nfaananayo kikula kyo nomala oba ki ekikulu osazeewo yeri amaze okusalawo eriyambo ne bwe yandikoze atya amusuubira kubeera mu ndiga abamu baali babasuubira kubeera mu masalo g'ewammwe waka bakongozi baali bamanyi mugenda kufumbira ku bwalo bwammwe baali bakusuubira mu bwawusigaaliwo e Uganda baali bakusuubira mu katale kutunda nnyaanya balina gye baali bakusuubira ng'oli bwange omugamba nti guno gwe mulimu gwenkola ngagamba kituufu era ogwo gwe gumusanga niye waliwo w'oli nga si w'osaana okubeera ekizampo yenze siriiwo lwa CV nga nziraba nga bazireeta ne bazisuula mu dasitibiini siriiwo lwa bitabo siriiwo lwa luzungu niye oba oyo Katonda ali mu nze kyekyali ku Dawudi
Saalinnya nenye kubanga nalinayo kojja wange oba muganda wange oba taata wange nedda. Newankubadde abalala gwe yali nnyonyi, newankubadde abalala bazifuula bugaali, naye eri ggwe Samira eri nze nyirako. Abalala bugaali, naye eri nze obujulizi neebaza Mukama kubanga ntunula mu kika kyonna nga nze. Otunula mu kika kiwamu kyonna nga yeggwe. Ennyumba okuyimirira, emmotoka okupaakinga nga yeggwe. Abalala yeesi bazifuula bugaali naye ggwe mirako emmotoka eyo, ennyumba eyo. Naye bw'ati Katonda ali mu ggwe, oba oli awo era tewandituuseewo awo. Kirowoozeeko. Amubuuza, wazirekedde ani endiga? Ku ttale. Alina kubeera ku ttale. Ku ttale endiga wazirekedde ani? Bakusuubira kubeera ku kyalo nga muwala wa gundi kwe yazaalira nakati bw'ali. Bakusuubira kunywa omwenge, bakusuubira kuba zidisiko, bakusuubira kwetunda. Tewali kirala kye bakusuubiramu. Era n'amugamba nti mmanyi amalala go n'ekyejo ekiri mu mutima gwo, kubanga oserengese okulaba olutalo. Abamu bwe batulowooza balowooza bamanyi nnyo n'emitima gyaffe, tebatumanyi obuvumu Dawudi bwe yali alina, okukkiriza bwe yali alina. Ono Eriya Musenga yali alaba omutima gwa Dawudi ekiri mu mutima gwe, yandibadde tasobola kwogera ebyo. Abantu abo beefuula nti babamanyi, naye tebabamanyi. Nedda. Mu Yeremiya Katonda alaga bulungi nnyo nti yamanyi omuntu nga tanaana kubeera muntu n'amaama we. Katonda yakumanyi. Yeremiya essula esooka olunywa olwokuna n'olwokutaano. Abantu beefuula nti nno bakumanyi, tebakumanyi. Balowooza nti bamanyi, fyukyalo tebagimanyi. Katonda yamanyi bw'agenda okukola enkya. Tuvula abaali basuubira byonna bye baali basuubira, ate beekanga olinnya ennyonyi. Kati ate balina bye basuubira nti ogenda kuba ngalo njereere, kyokka ate oliwo oli awo, baliba bali awo. Ate nga balaba gwennyini kizimbe kiri, balaba gwennyini bizinesi eri. Lwaki tebakumanyi? Tewali muntu akumanyi, tewali. Eriyazaabu yali amanyi nti amanyi nnyo Dawudi, amumanyi ng'omulenzi ow'ekyejo. Jjukira ab'ekyejo tebalina kye basobola kukola. Nsobola okuba nga nkoze ondaba ng'ow'ekyejo, naye Katonda gwe nakkiriza ali mu nsi, ate ye si wa kyejo. Nnyinza okuba nga mbadde nkuze ezannya, Katonda ali mu nsi, ate ye si wa mizannyo egyo. Nnyinza okuba ondabye nga nkulidde mu famire enjawulo, Katonda ali mu nsi, ye si mwavu. Nnyinza okuba nga nkuze bwetyo ndi mulema, oyina bingi by'osobola okundabako n'onjajinga, naye Katonda ali mu nsi si mwavu, ye muyinza wa bintu byonna.
muyinza wa byonna tebakumanyi basobola okulowooza byonna ne byonna bye balowooza tebamanyi bagezaako era bagamba mugezeeko Katonda y'amanyi yamugamba nti amalalago bwe tuba tumaze okusalawo ng'emigugu tugirese abamu balowooza nti bw'ofaanana bw'otyo era bw'otyo okugenda okubeera oli ne balaba nga afumbirwa ne bagamba ku ddalu ly'alina anaafumbayo tajja kubifumbayo mumulinde mujja kumulaba mumulinde mujja kumulaba naye nga mmaze okuleka omugugu wali tolina byogamba byojja kundaba era ojja kulinda olaba okudda kwange nga tolaba okudda kwange ojja kulinda olaba okudda kwange mabega nga tolaba okudda kwange weewaawo bangi be baalaba nga muzze bagaa nti se oyo tasobola kukolayo obunafu obumujjudde tasobola kubikola era ajja kudda ebweru bagamba bakola nnyo naye waliojja omugugu n'obugamba sigala wa mmaliridde ngenze kukola Dawudi n'agamba obuliga busigale n'omugugu oba mwalimu bwezi oba mwalimu malala oba mwalimu kwekulumiza oba mwalimu kuyomba oba mwalimu n'alekaawo byonna ebyandibadde bimulemesa n'abiwumuza kati abantu abamu balowooza nti bwe twakula nabo oba bwe twakulya ku kyalo oba bwe twakulya mu makanisa oba bwe twakulya ku kitundu oba bwe wakulira nti akumanyi nyo takumanyi okusalawo kuwasalawo sigala mugenda mugenzi mu maaso omugugu gw'owumuza manya nti kino nakirekayo ne bwoba okiwulira nga kiringa ekyagala okugira kigambe bwo bwe nagulekayo bajja kukulinnyako bagende naye nga bwewava obuwanguza kijja kitya olunyiri olwa2:9 Dawudi n'ayogera nti nkoze eki kaakano oba olaba nga tewalina nsonga nkoze eki kaakano abuuza mukulu we nkoze eki kaakano abantu abamu ebintu bye babawalanira oba bye batuwalanira tewaba na nsonga abantu abamu okujajira okuba kujajira tewaba na nsonga omuntu okulemerako n'okwesibamu ne wayita omwaka ne gugwa wali ogwokubiri egugwa wali ogwokusatu ne gugwa wali ng'alaga akumanyi nnyo bangi bamubuuza egungi omuwuliza ti yaye eri maama mubuuza talina kyayinza kubaako naawe kyayinza kukyukako nkoze eki kaakano tewaba na nsonga bwe tolowooza nti ebizibu byogenda okusingana ati waliwo ensonga oba challenges tewaba na nsonga naye kugambye nti nga bwe wakunda okusalamu kitegeere ekyebyo n'ogenda bisiŋŋaana
ate naawe abisiŋŋaanye olwaleero kitegeere nti ebyo byonna temuli n'amubuuza nti tewali nsonga bw'oba olaba nze sirina nsonga lwaki nziza okukola bw'oba ogamba nti ngenda kulemererwa ngenda kudda e Uganda nga sirina kyennyina gw'olowooza sirina nsonga yandeeta bw'oba ogamba nti ngenda kulemawo wenkola bw'oba ogamba nti ngenda kulema obufumbo sirina nsonga lwaki namuyingira olowooza sirina nsonga lwaki najja olowooza bweriabo olowooza sirina nsonga lwaki nalese omugugu gwange olowooza sirina nsonga lwaki nalese endiga za kitange olowooza sirina nsonga z'okwewaayo nga n'abasajja badduka olowooza sirina nsonga z'okujja mu nnyumba y'omuwalabu nga waliwo n'abadduka ng'agamba sijja gikolamu sirina nsonga abanga olina ensonga oli asobola okwogera byonna byayogedde naye olina ensonga wasalawo ng'olina ensonga katonda gweweesiga ng'osazeemu katonda gwewakkiriza sigala ng'okushinga ekyo mu mutima gwo tewali nsonga n'ayogera ebigambo ebimu n'ebyo abantu ne bamuddamu nate bwe batyo nga bwe baamuze olubereberye ye Dawudi abantu baddamu ne bamuddamu nti ssebo gwenga bw'osazeewo nti olumba lutalo amazima gali nti anatta omusajja oyo kabaka agenda mugaggawaza n'obugagga bungi anatta omusajja oyo kabaka agenda kumuwomulawo anatta omusajja oyo kabaka agenda kufuula ennyumba ya kitaawe kuba eyeddene mu Isirayiri abantu ne bamuddamu nga bwe bamugambye bakakasizza musajja muvumu bakakasizza kyayagala akyagala alina ensonga lwaki yajja ku kyeyo alina ensonga lwaki alumbye olutalo alina ensonga lwaki ayimidde obufumbo alina ensonga lwaki atandise bizinesi alina ensonga lwaki agumidde embeera yonna alina ensonga lwaki agumidde ebivumo alina ensonga lwaki agumidde okunyolongerwa alina ensonga lwaki agumidde okukozesebwa ng'endogo alina ensonga eyamulesa famire y'abaana be maama we omwami we omukyala we alina ensonga olina ensonga mukazi gwe naye musajja gwe lwaki olya lwaki watandika lwaki wasalawo olina ensonga oba situation kyoba mbeera kigyogenda kusanga wasalawo n'emigugu ojagala gikulemesa wagireka watannaba kugireka nga wajja nagyo funawo ogisiba ogisuule mu kasasi okole mukama wakulinjeko agende awo wetukomu naye ekikulu mu byonna natandise kugamba nti omuntu yenna n'asalawo bw'osalawo omugugu guleke bw'omala okusalawo nga bw'olaba nti yayita abakooye n'abasuuliddwa anaabawummuza
Matayo 10:28 yabagamba abakooye mu bamujja n'abazoowereddwa nja kubawummuza. Bw'obanga wajja mu bulokole nga wali tokooye kyekiseera koowa olaba obulungi bwa Katonda, obwenzi buleke, amalala galeke, obubbi buleke, obulimba buleke, obutaagaliza negativity yenna muleke. Katonda agenda kukolera. Omugugu gwajja namu nga gusitooweredde gumukwasa omugaye nti guno gukukwasizza ngulese. Dawudi bwe yali alumba omusajja Omufirisuuti ng'agenda kulwana, tukirabye mu Samwiri ekisooka essula 17 olunya olwa 21 n'abiri n'omukkirira. Omugugu gwe yali alina ogwali badde gumulemesa yamuleka mu mikono gy'omukuumi w'emigugu. Twajja kuno ku nsi, mu nsi zino ze tulimu nga tuzze okukola naye emigugu twajja nagyo. Bw'otunulamu n'olaba nti guno omugugu gwa mpaka, gwa busungu, gwa kuyomba, gwa kunyooma, mugugu gwe najja naawe naye kakusuule gwejjeeko. Weewaawo ekirala ne nkugamba nti nga bw'okoze okusalawo ogenda kusanga abakuba ebituli mu kusalawo naawe kennyini abagenda okukubamu ebituli, abagenda okunyooma nga wooli balaba si wali osaana okubeera, nga wooli balaba toteekeddwa okubeera awo, era nga si gwe ateekeddwa okukola bizinesi eyo, si gwe ateekeddwa okukola amawanga ago, si gwe ateekeddwa okuzimba ennyumba eyo, si gwe ateekeddwa okubeera mu bufumbo obwo, nga balaba tolisaana. So bw'osalawo n'ogaa nti omugugu ngulese, ebyo bisuubira okubisiŋŋaana. Naye Dawudi yalina Katonda ow'amaanyi mu ye gwe yeesize. Naawe Katonda bw'oba weesiga ogenda kubeera muwanguzi. Tukyatunuulira okusalawo, tukyali ku topiki y'okusalawo. Musonyiwe ennaku z'obadde muzeemu ndimuwaddewaddemu ekifuba ne nagambye leero nteeka okuwaguza mbeeko nekyenjogerako gye muli. Ekifuba ne ssenyiga ennaku z'obiza waanya abantu ne tukkiriza nti tuli bawanguzi n'okukirawo. Nze ku ndiri sinnagwako ndi mulamu n'okukira.